Ate mukaweefube w'okutumbula omutindo gw'Obulango obuteekebwa ku TV ne radio, ab'ekibiina ki Uganda Advertising Association bateeseteesa awaadi eza silver bags ezisookedde ddala wano mu ggwanga. Empaka zino zaategekeddwa ku Serena Hotel wano mu Kampala. Ab'ekibiina ekitaba abakola obulango bw'oku TV ne radio mu Uganda ki Uganda Advertising Association basabye bonna abali mulimu guno okufuba okulaba nga bakola ebintu ebiri ku mutindo ebisobola okuvuganya akatale k'ensi yonna. Tugezako okulaba nti bakola ebintu ebyo mu bugenderevu, balongoosa obulango bwe baweereza mu mikutu gya radio, amawulire, ku TV, nga bisaanidde okutusibwa eri abantu nga tebijja kuvuganya Luganda oba Luzungu oba engeri gye tukolamu emirimu gyaffe. Okusinziira ku Anet Seba, amyuka ssentebe w'ekibiina kino, basanga okusoomoozebwamu mulimu guno nga beetaagamu omukono ogwa gavumenti ogw'amaanyi. Kuba twetaaga okutandika okuzimbulukusa enkolagana zaffe n'engeri gye tukwatamu abali wansi w'ekibiina kyaffe, nga tulina omuntu omukuluko waggulu, kuba twesanga nga emisolo gitunyigiriza UCC ereeta amateeka aganyigirizaamu, tokuba bulango kusaawa bweziti, temuwoganya kino, temukozesa abantu bawogana ku radio. Kati waliwo obulango bwetaaga okuteekamu amaanyi, kyekinyumisa ekintu. Kati abo byonna byonna senga tubeera nga tuli bangiko, bijja kubanga bitukola ki gwe mutendera gwe tutunuulidde. Kati mu ngeri y'okulaba nga basitula omutindo gwe bakolera emirimu n'okuzzaamu abalina ebirungi bye bagukoleddemu amaanyi, bateeseteese Silver Bucks Awards esookedde ddala wano mu Uganda ku mukolo ogubadde ku Serena wano mu Kampala. Obaligenda maaso n'okubeera ng'oli ku Bukedde TV1 atulaba olunaku no olwaleero. Gano ge gataliiko mu ttuntu nga gabya mizannyo, yenze Mpaji Farid. Nga tutandikidde mu mpaka eza World Cup ebula ennaku nnya zino zigibweko akawuwo wali mu ggwanga erya Qatar mu kibuga Doha ewagenda okubeera omupiira oguggulawo, era nga abakiise ba Africa aba Senegal abawangula ekikopo ekya Africa batandise okutendekebwa omulundi gwabwe ogusookedde ddala, era nga jjukira nti Sadio Mane newankubadde agenda maaso n'okubeera nga atawanyizibwa obuvune y'omu kwabo abaatwalibwa Senegal eri mu kibinja ekisooka omuli eggwanga erya Qatar, abatesiteesi omuli Ecuador ate kwoteeka Holland.